Coming up on AC Media. Jala katonda yamutonda nga akula mangu ebirowoozo. Actually n'omubiri n'ebirowoozo ffe abakyala tukula mangu. Kitegedde era mu kukula kwaffe amangu ebyaffe tubikola mangu ne bitukola ki ne bitambula. Ekyokulabirako nti omusajja waakolera ekintu ennaku 3 omukazi akikolerawo olunaku lumu. Eyo enkola y'ekikyala. Kino kukiteekateeka nga kiwedde. Taddamu ebyo mbu ate ndiroota ajja olulya. Tolaba ne mu kufumbirwa kuno ffe tubeera redde essaawa yonna. Mulenzi ye yeeteekateeka. Naye ffe tubeera ki? Ffe tubeera redde essaawa yonna. Coming up on AC Media. We inspire. Omwana omu abatulaba mama we yamugyamu olubuto. Kati kiseera ne kituuka omwana n'asoma Makerere n'agimala. Kumbe Katonda yagera omwana ng'ayinamu ejji litya? Ejjirimu. Kati omuwala asomye amaze bakoze ssente bazimbye amaka afunye omwami w'ebbeeyi. Omwami w'ebbeeyi wagenda okugira kuti bannanga omwana mwaka gumu myaka ebiro ebyo bimanyi nti era Eva omusuubuzi aba yeetaaga amagoba mu byakoze eki. Kati omwami okuwasa omukyala aba yeetaaga omwana. Omwana nga bamukebera mudolo nga bamugamba walinamu ejji eri. Naye tetumanyi walizaala tewalizaala. Yagwawo ekigo. Yazirikira waawo. Naye kyeyoga yagani maama yanzita. Era yakomawo nga gamba mwena nga maama wanzita. Mpa omwana wange. Naye nga omwana ayiseeko emyaka miki? Mingi. Yiseeko emyaka mingi naye lwaki nti obuvubuka buli lw'otabukozesa bulungi butta emyaka gy'obukulu. Era abavubuka abawala mwenna abandaba essanyu lyo ery'emyaka gye 16 ne 17 n'abiri lyowula kati nti olirimu mulya life mugenda ku biiki mulya bino muli ebyo byonna bikole naye amaziga gaabyo ogenda gasanga otuse emyaka 4. Tandika ku myaka 4 fuusa omukyalo omukulu atidde atudde mu kifo Olusi olina abaana olusi toyina embeera eyo ejja ekomawo ogamba iha kiseera kino wano nga nnakolawo naye byonna nga tewakyali kikomawo nakitya tukyalina kyozza. N'olwekyo abatulaba abawala abato ku mpewo za TV eno AC Media Uganda mugezeeko okulaba nti ebigambo bino bwe mbiraba mubirowoozeeko. Bw'oba oli mu nnyumba ya mulenzi nga weebase bwe mubirabira kuba kayinza okuba ngene TV yaabwe mulowooze ku bintu ebyo nga muli babiri musalewo. James okugenda eka Nyanjule bamumanya bamwabula tibabanoonya tibabalaba babatadde ku Facebook babatadde wamwekyusa n'okwekyusa ali bakola nti oli mweru weddugaza tokyategerekeka otokyategerekeka. Mama wazo omwana wange yalina embalabe mudduga weemyusa n'otekako n'obukowekowe buno obunene muzungu awedde emirimu alanya mudduga ow'embalabe nga weemyukira dda mwateekawo ne feesi endala babanoonyeza walala muli walala naye otambulamu emyaka 15 ku 2 ng'otandika okudda mu kasonda ng'okaaba ate omulenzi ono gwe watambula naye ye aba yakuleseewo ddaawo. Eyo siteegi tapaakinga wali bizibu ye ng'atambula ng'akola ki ng'agenda nga yeeyongerayo ng'anoonya omulala aliko baga nti tunoonya baliko ng'anoonya aliko ayeeteze obulungi gwe amaze okutegulula akukubye ebbali kati anoonya ayeeteze omulala ate ye ng'atambuza obulamu. So abaana abawala tugezaako balaga nti ffe tuli ekintu ekirungi Katonda kye yatonda nga buli musajja akyetaaga naye obulungi bwakyo bwina emyaka mitono. Mukyala Katonda bw'atyo yamukola ajja ku supiidi nga olwobeerawo n'okubakubaawo abantu ne bafa ne bagamba oyo kati Katonda bw'atakusaasira kufunamu aga nti kamukuba empeta. Myaka emeka awo? Tubale myaka emeka? Tandikira mu 18 25 awo natwaka 3 tukyakubira ddala.
naye kati bw'oyingira 35 ogenda otema sala esika kakati Katonda abatannakuyamba kufuna kuba mpeta ene waffe mu busiraamu oba akuwoowa oyinza okutandika okufuuka ow'okwogerera abantu nga boogera abantu boogera okitegeera so kakati abawala tubagamba abaganda balina olugero lwabwe lwe batera okwogera nsagala nnyo ngero z'abaganda naye bagamba nti obukulu buwoomya ttooke nti ettooke lye babuza nti kkulu bulungi naye ebintu byonna ebisigadde bagala bitoototo ttooke lyokka lye bagala nga kkulu n'ebisigadde bitoototo lumonde tebagala muwutta muwogo tebagala bitoototo n'omwana omuwala ono abasajja awo wanyumira ayagala mutoototo buli omu bwagamba kati ffe tuli mu firudi eno eya kapomakingi naye oli agenda nti hajjati njagala kawala kato naye akugamba ebyo alina emyaka gaana mu egyo ayagala 2 agati bw'aba agenze nnyo hajjati 25 tompa asusemu 25 akati emyaka 15 omusajja gy'asinze omwana omuwala ono ddala kakati aba 3 na35 tunaba tukyagenda wani abamusinga emyaka 25 kusinga emyaka aga nyaga njagala kaakaliko kati owa 35 oluyo mutadde wakati yapaakingewa watasobola kupakinga kuwa 25 tasobola kupakinga kuwa 34 tasobola kupakinga kuwa 35 munne ayagala buli kakati n'olwekyo nti abaana abawala tubagamba nti kyandibadde kirungi nnyo bwe weerabira nti ndi mulungi n'abalala ne bakola nti oli mulungi bwe muva akulondamu napa n'epiisi njagala kuwoowa oba njagala kugatta mpeta oba njagala onnyanjula ewammwe teweebuzaabuza ate abamu balimba abamu batulimba kakati bamanye kisunyonya Katonda yajjanga esi nja kukuba embaga naye embaga ajogera kati mu 20 agiplaninga tekimunina bwomu ayagala kumala kujjako byakujjako atambula akola eki kakati omuwala we tumugambira nti omuwala ye mugagga alina ebiweebwayo yasabwa okiraba ffe teri bakazi batambulako nga basaba baami mukwano naye ffe Katonda ekyo yakituwa ffe tusabwa omukwano era tugulina mu ngalo zaffe gwe njagala ngumuwa gwe saagala sigumuwa kitegeeza gwe ngenda okuguwa naye nyina okumala omulaba asaanira era abawala mbagamba ekigambo kino tigwe omwami wagambira omwana omulenzi yenna amanyi balina ssente n'ezitali zaabwe bazeewula ne baziteekawo ne bakusikirize kuba bamanyi nti abawala bafaaki ssente omulenzi mugende nti onjagala nti ye nange nkusiimye muno oli musajja mulungi naye tugende ekolabe ku maama wange oba taata wange gye bali akati omanyi naawe ebyo naawe gundi nawe byebadde tusooke tutambulemu ebyo abazadde tunabalaba oluvannyuma omugamba bwotyo bwogambye nti kale nja kuddamu oyo ng'omanya mufere oyo ng'odduka misinde vaawo oli ku muyaaye musazi wa nsawo agenda kusalako ensawo atambule agende abalala akulaba olina ssente kati gweokola ku tv naga nti oyo nja kumukuula nakukwana asooka nakuteekamu ezize nga nnyingi nnyo wabula baaba ate nateebyono n'ozirya omanyi abasajja bano boolaba ssente ze basamu bakazi tezibaluma aziringa ssente muzadde zateekamu omwana teziruma ne bwe zifa teziruma akati naga nti kati kino kukiwangula nyina kumala kuteekamu ssente nakuteekera obukadde bwenga obwo naye ng'amanyi ajja kujja mu 10 abaze empiki habala natwale 10 lyawe mba ndi abagamba waayi nina ekisimu mpolaayo agera omwezi gunaatera okuggwako onyumiza yasooka okunyumiza ebize owange wano wenkola badde batusasula bulungi naye sente zaffe zikeerewamu bazituwaleeti dho bampa sente jingi $5 kyolanza okuwa obukadde obutaano omwezi gwange gumu tegunsala kuba nkwagala nayogerawo obugambo bungi
nanga mna wafana mna siba binyo bakwante obusente bwabo sibunyo kale batuwemu kitundu kubiri olwakufuna amanya weakness yo weeri kati ye kyakola nga akulinda ye agera omwezi guno atira okugwako yakubira yangwa nonkulabe namulyanga munywa nyina kadiiro kempanga esimanyi kabulako no miliyoni ng'emu kitundu sente si nnyingi nnyo naye nadamenti oba olinayo osobola okumpa nentopinga then namanyize mpola aishia ate ffe abakazi mukuwaayo twanguwa ng'okola ki ng'alya bwatyo kati bwagera amanyi nti kati akumazeemu katonda bw'aba takuyambe kutwaliramu naawe muntu oyo akukuula ng'akulekaawo naye omuntu anaakwagala bwagani nkwagala n'omugamba mamange ntatange gye batugenda obabuuzeeko agamba tugenda ddi tatugenda nnaku bweruti mutwalayo mumbuuzaako biki musula mutebiki ekyokusatu bw'owangala naye akaseera mune twaligenzeeko ne tumiitingako egye mwati amene nze siri wakumiitinga mu bifo bya siri muntu w'amaloogirogi olwa nti weetaaga mukyala nga nze kujjawo muntwala mu maka ago ne mba mukyalawo naye abazadde bange bali bwe walabako siina ngeri gye mbaleaza amaanya ate kukyanja nti nkututte mu loogi biki tugenda onnyanjula embeere mukyalawo tuba tugenda enkwanjula ewaffe omanyi kati ewaffe okwanjula kuba kuzibu ng'oyuma naye mufere kati omwana omuwala alina okuba omugezi ennyo okuzuula ani mutuufu ow'amazima ani amwagala ebyaddala ani amwagaliza ani amulabamu fyuca y'okuba maama w'abaana be nga tamaze mutaagula lwaki omala okutaagula omwana w'abanno enkya n'omuleka waawo n'otaagula omulala n'otuula newenyumya n'okwenyumya ng'olina bannyoko ogenda kuzaala bawala bo ogenda kuzaala abaana bawala ne basisita gye bali naye ate oyo omusanga mukamunye ku sisita we naye ng'abaabane bonna bazo bagudde emitima agiyuzizza kuba guno omukwano guyuza bawala emitima giyulika boolaba abo naganze banjuzaase hajjati omutima balina engeri gyebakyogermu omutima mutima gwakaluba hajjati nava ku bantu n'omusanga omwana muwala ng'ali awo nga ye yeetamwa bambi n'omusanga n'obulamu bwennyini bumusobe nagandi bwenfuna yanzaalamu obwana obwo ate kubunzaalamu buzaazi nga senga nyina n'engeri gye nyiza okubwezaalamu kuba nyina okubaako n'omwana naye ng'olaba nti obulamu bwakoseka abakwabuzi abajja nga beerimbika mu mukwano naye nga basuubuzi ate balimbi naye ono bw'amala okulimba bw'atyo jjukira nti buli lwakulima n'akulekaawo n'akumenya omutima omala emyaka nno ng'omutima gwagwayo ekuba emitima gy'abaana abawala tegiringa gy'abaana balenzi abalenzi bo balinga bolaba nabayayi b'omu Kampala singa abadde akubbako akasimu ako n'ofuna bamukukubira ebikode pombobo ize kwata n'akasimu ko kalayisi ng'agenda baakooli nga baakooli naye gwe babadde babbako akasimu okuva ku olwo otambula ng'okakwese omubbi anzibe kati n'omutima gw'omwana omuwala bwe gute buli ogufuna agukosa gugwayo ne gukaluba ne gubivaako ne gwebaka kati mutwala obudde bungi okumuzza obwongo obwo obuzuukusa n'obutaddira ddala naga nti hajjati eby'omukwano ambirekera abalala nabivaako hajjati nabiwummula basajja bankosa gundi yankosa nanziba ne sente nankola bwati yankozesa mu kifo kino nankola nga balina ennaku ku mitima nga gitonya nga senga obadde olina akatooki n'ogimulisa nga girina amaziga agatonya bwe gati naye nga bwe ligwa lyokyawo okiraba lwaki omwana oyo agenda alaba nga yakuwa obudde bwe bungi ng'alooza gwe mutuufu naye gye kyaggweera nga gwe mukyamu kakati omutima bwe gugwayo tegudda kati ate ejjukira ebiseera biba bitambula kubanga omukyalo ntuminamu ebiseera bye tumusuubiramu nti bino ebiseera alina kubanga azaala bino ebiseera ajja kuba amaliriza kakati olaba omuyingiza mu kiseera ekitali kituufu
basanga omukazi myaka 45 akyali mu field ya kuzaala akyagenda muleeba bisa binyoola ate wali abasawo abo bakuyisizamu eddegaali bakuyisaamu okiraba kakati naye nga lwaki nti bano abajja batumenyaamenya emitima batwongezesaayo ebiseera ebyo okiwulidde kuba buli omu omutego oba noona nankola ngaoli oba noona nankola ngaoli ne tubeera ku ekyo kati wootuukira ku mutuufu osalewo ng'obudde nabwo bukoze eki nga buweddeyo kati nga abakyala bangi bayinza okufa ne batuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno nga tubafunye ku ssanyu lya nsi eno mu mukwano ogenda okugenda omukyala gwe naye si mulungi omusajja tafunya nga si mulungi bamuzadde abaana muwanga nga nti awange naye taata w'abaana nga mutambulira awo naye buli ekiseera ekyo kye tubadde tusuubira lwe kifa ne tuyingira mu kiseera ekyokusatu kiba kitegeeza nti omutima guyinza okufiira ddala era gy'otambulira osanga abakyala myaka 4 n'akamaze ebyobufumbo nawanika ennaku zimagamba esimanyi modo nagiza kugombolola naye nga bwogenda omubuuza kati abasajja bantama abasajja bakola ki bamutama babivaako kyenkugambye ekitali ku basajja baabasajja bayaaye ba Kampala asalawa n'essimu n'akubawo ne bamukuba ebikufu ku mule n'agenda ne bakuba eŋŋuumi ye paka lwatuuka ku kyakola ki naye ffe abakyala tubivaako mangu lwaki ekisooka Katonda yatonda omwana omuwala oba omukyala ng'akula mangu ebirowoozo kyolaba omwana omuwala nga wa myaka 7 asobola okukuza baana banne nga n'abalenzi mwebali era eno ewaffe mu busiraamu lwakuba nti kati ebintu byakyukakyuka naye omuwala wabeera nga ku myaka 25 nga asobola okuba omusajja w'emyaka 5 n'omulabirira nemukula nemwenkana nemukula nemukola ki ate nga gwe mugezi we gw'omuwa ekyokukola ku myaka gy'ameka 5 nga gimijjuvu n'omulagira n'akola by'oyagala so nga ate omulenzi w'emyaka 25 ne kamutanda n'awasa omukazi wa myaka 3 aba wasiza sengaawe bajja kubeera mu luyombo tomumanyiira naye twala buli lwamulaba alaba kali kannyina ka Fred akali ewaka akatayagala kunaaba akatakugamba nti alabanga ono muto kuki kwoli nti omukyala Allah bwatu bwe yamutonda nti omukyala Katonda yamutonda ng'akula akula mangu ebirowoozo n'omubiri n'ebirowoozo ffe abakyala tukula mangu okitegedde era mu kukula kwaffe amangu ebyaffe tubikola mangu ne bitukola ki ne bitambula ekyokulabirako nti omusajja wakolera ekintu ennaku 3 omukazi akikolerawo olunaku lumu eyo enkola y'ekikyala kino kukiteekateeka nga kiwedde taddamu ebyo mbw ate ndiroota ajja olulya tolaba ne mu kufumbirwa kuno ffe tubeera redde essaawa yonna mulenzi ye yeeteekateeka naye ffe tubeera ki ffe tubeera redde essaawa yonna ne tweteekateeka okusobola okubeera nti tuba redde okugenda mu maka nti Katonda bw'ati bwe yatonda omukyala ate omwami yamutonda ng'akeerewamu omwami akeerewamu ne bwe tuba kati ffe tuli mu bufumbo naye kendo gye yamaze nti ffe tuba mu bufumbo muno naye olaba nti bw'oleeta ekirowoozo omwami n'okimuguza amala ennaku nga tannakuddamu akyakirowoozaako naye ate ffe bwe tufunira ekirowoozo bwe tukolera gwe tokikeerewamu ate ffe tetulyaloosa ebbanga lyonna omukazi ye buli kikye kyakukwatako tamala kukirengera nga hakiyinza okubaamu obuzibu amala kikwatako obuzibu ye omukyala yenna bw'atyo ekikye kyakugezesa kukwatako kukakasa nti kituufu basi kiki ate abasajja bakirengere n'akitiira eyo okitegeera kati kyola nti bw'otoba mukazi mugezi oyinza obutakulaakulanya mwami oba abantu b'owangala nabo era tunuulira mu institution zino ze tulimu abakyala bwe babeera wadduka emisinde ate abaami bwe babeera watambula mpola lwaki ti obutonde bw'omukyala Katonda bukola nti ebibye byonna biddukira ku supiira ate biggwa mangu
eby'omwami bigenda mpola era birwawo okutuuka kakati ekyo bwekyo bwe kifaanana n'olwekyo bwe tuba tutunulira omwana afoona ow'obuwala tulina okumulaga nti akozesa ebiseera by'ebisooka omuwala yenna abikozese mu ngeri zonna z'ayagala omwana omuwala omwana omuwala kitumuwagala okumusibirira entanda akozesa ebiseera by'ebisooka mu ngeri bbiri engeri esooka ye yennyini yeezuule ti nze nga Masituula ndiki obwagazi bwange buno ekirungo ky'omukwano kino kinantuusa ku byenjagala ye njagala ki njagala kubeera ki ekyo kyenjagala okubeera bakituukirako mu bbanga ki nyina emyaka emeka mu puroguramu zange ez'obulamu njagala ki bwe kuba kuzaala abaana njagala kuzaala bameka mu myaka emeka ngenda bazaala mwani ekyo omwana omuwala wenna ali awo oli wa myaka 15 16 ng'olaba ebigambo bino bye twogera gwe kwata akakalaamu n'olupapula weekolera timetable y'obulamu bwo nze nkigamba abantu nze obulamu bwawe mukola timetable yadde simanyi wennaafa naye nze byensuubira nti nkyali mulamu nze mbiwa timetable nema nti emyaka gyange buli myaka 10 mbeerako ne activity gima nti eno nja giggusa buli myaka 10 oba 5 mani nja kukola kino na kino na kino ate nsala amagezi okulaba nga nkikola ki ng'okikola nga nkiggusa kati 2023 nyina puroguramu zaayo ze nagambye nti zino zikoma wano bwe zitatuuka nga bwenzaagala bwe ziyitamu nga bwenzaagala nja zongerayo kati omwana omuwala atulaba osoma bazadde bakyakuweerayo ssente ogw'omukisa waliyo omwana muno nga yazeeweererera naye ye alina wayagala okukola ki okutuuka naye gwe gwe bateerayo oli wano w'olaba kubanga si gwe ozikwatamu tozikuluma naye njagala obeere n'ebintu bino wammanga ekisooka weezuule gwe n'omukwano mu mundaawo gwenkana ki ogufuga osobola okugufuga n'oziba amaaso gano ne gayita ku bavubuka nga tegabalaba otuuke gy'okola ki gy'olaga olina ekigendererwa oyagala kusoma kubeera munnamawulire naye bana bakutaagulataagula batya oba ozaala bw'ojjamu embuto onootuuka ddi gy'olaga ojja kukeerewa ate nga waliwo wakatikati awo by'okola ki